Yabadde ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ampadde antisse ettu mukkirize muno mulimu miliyoni 40 nzikwase angambye zino contribution ey'omukolo ogwaleero miliyoni 40 kanzikwase Katikkiro. Alright, wetuukirira ssebo zineno omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga BBS birungi Abannayuganda Abaganda bavuddeyo ne bamutabukira ne bamugamba lwaki akkiriza ne banyooma Kabaka ng'alaba ne statement ze zayogedde zitafaanaganye n'eza Kabaka video nzikwetedde mu maaso agenda kubeera nga ozirabirako abakulu batabukidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu maaso awo nkugambye gwe wa NRM sembera wano eno gwe enkyukakyuka naawe sembera wano video eno gimpereka like kubeera nga subscribinga hawegete ku mukutu gwaffe guno olunaku lwaleero ebirala Katikkiro byasubmitinze byabadde totally different with what the Kabaka has said. Ogenda kubeera nga obyewulirirako oba obyerabireko mu maaso awo. Kabaka yabadde preachinga the peace between NRM and National Unity Platform, the unity amongst Ugandans. Ate ye Katikkiro bwe yafunye akatuuti n'atandika okubeera nga apraising aba NRM. Bino byosagala byogerera nnyo ngenda kuba nkupulira ino video ya Kabaka osooka omuwulire ongambye by'eddala statement zifaanagana oba nedda tuma tuyongereyo n'ebirala mu maaso awo. Sokolabe ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo Kabaka. Kati njagala nkuplaying the video ey'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ate nga ye awaana buwaanyi aba NRM. Imagine, oh my god, this is very very absurd. Nga babawadde just millions 40 ezitawera yadde $1.1 naye abasajja babadde basanyufu pitya akitegeeza there is something fishy going on behind there. Njagala sooka owulirize Katikkiro omala tuwulire ebirowoozo bye mu comment section. Olowooza bano abasajja banaasimatuka oba banaasobola okubeera nga bawona ne bino bye bali mu kubeera nga bakola ssaawa zino Obuganda, oba it is just a matter of time they will pay everything. Byogeddwa mu mwezi gwa July kumpi gwonna, nkakasa nammwe mubadde muwulira nga babikoonako, naye oba oli awo ekibala ekisinze kwe kunnyikiza obuwangwa bwaffe, era Kabaka ategeerwa abakulu n'abato mu Uganda n'ebweru. Ffe ng'Obwakabaka twebaza President Museveni ne gavumenti ye kubanga mu 1993 mu mwezi ogwokutaano mu lukiiko olwayitibwanga National Resistance Council ye President yennyini we yakubiriza olukiiko lwajjamu mu ssemateeka obuwaayiro obwali bukugira Obwakabaka. Tetusobola kukyerabira. N'ebintu bingi bye baali batunyazeeko ne babizza. Tetusobola kwerabira. Naye ng'erinnya lya Ssaabaminisita bwe ligamba, tetukoowa kubanja birala.
bangi be tuli nabo wano olwaleero ennaggalabi tebaaliyo. Mubalabye wano bangi nnyo wano tebaaliyo, n'abaana bonna abali ebweru ennaggalabi tebaaliyo, n'abamu abali wano tebaaliyo. Bangi baali tebannaba na kuzaalibwa, abalala baali bato nnyo nga bazaale, ng'owekitiibwa Isirairi Kazibwe Kitooke yali muzaale naye nga muto. Kabaka ennaggalabi yagendayo nga 3 n'ayita ku Nebalamye Mayanja n'asula mu nnyumba Buganda. Mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yaluwangula n'agenda mu nnyumba Bwanika. Mbagambe nti yasula mu nnyumba Buganda, mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. N'assibwako ebifundikwa 2, ebyo ekimu kya bulangira ekirala kya bufuzi. N'ayambazibwa eddiba ly'engo, n'ayambazibwa amafumu 2 ag'obuzira okulwanirira obwakabaka n'okulwanirira Obuganda. N'alasa ente ennume enjeru, n'akongojjebwa ab'embogo abaweeka. Ne Nnaalinnya Lubuga tuli naye wano yakongojjebwa. Kasujju Lubinga n'akwata kabaka ku mukono n'agamba nti ono ye kabaka wammwe. Mujaguzo ne zivuga. Kabaka ng'avudde ku Nakibuuka yagenda ku Kituuti. Oyinza okugamba nti waali amatikkira, kale tugayite bye twajja mu nsi endala. Era gakulemberwa nnyo abakulembeze b'eddiini. Ebyembi ku baaliyo wano sirabawo n'omu. Kubanga abaaliyo naye abaakola omukolo tewali n'omu. Kubanga omulabirizi Misayiri Kawuma yagenda eyamwambaza engule. Ssaabasumba Nankyama yamwambaza omunagiro yagenda. Bishop Ssekamaanya yamwambaza engule waali, yamwambaza empeta waali naye taliiwo wano. Bishop Odungo. Alright, kati njagala nkupulengera video y'omukulu Honorable George Ssenyonyi naye ku nsonga zizimu ebyadala ye yabadde ku saidi ya kabaka ku luno. Ebyadala NUP eyongera ddala okulaga amaanyi nti Buganda abukyakola ki abukyagirimu era ddala akabaka akyayagalira ddala His Excellency Robert Kyagulanyi ku mutima. Ogenda kwebuuza batya signs nyingi nnyo ziyayoleseza olunaku olwaleero wali Mengo kimanyigo ate abadde very keen ngenda kukulira video endala osobola okubeera nga naawe obyerabirako. Kivula ngamba nti no subscribe nga wegeti ku mukutu gwaffe guno wanowuka wosanga latest updates nga zino. Sokololize omukulu amanyikiddwa nga Honorable George Ssenyonyi ono nga ye leader of opposition mu ggwanga Uganda nga wayo submission ze. Sokolabe ayi Ssaabasajja siima tukuyozeeyoze olw'emyaka 33 gy'omaze ku Nnamulondo y'abajjajjaabo. Tweyanza olw'obukulembeze bwo, ennambika gy'otulambikamu. Twebaza Katonda ku lw'obukulembeze bwo obujjudde ebibala bitulabako mu by'obulamu, mu by'obulimi, mu byenjigiriza, ku nsonga ez'enjawulo. Ebibala ebyo tubiraba era tubyebaliza Katonda. Tweyanza n'eddoboozi lyo ku nsonga ez'enjawulo, naddala kw'abo abatalina bwogerero, ebiruma bannansi, obumenyi bw'amateeka. Ensonga zino ozozikoonako era tukwebaza olw'obukulembeze bwobwo n'eddoboozi erivaayo ku nsonga ez'enjawulo. Tusaba Omutonzi akukuume, akuwa obulamu obulungi era yeeyongere okukukuuma nga bw'olambika Obuganda nga bw'otukulembera. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Alright, nkugambye olaba n'omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'alabula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti no kasita omukulu oyo amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye afuna obuzibu ebyadala ojja kutebya
mu kooti ey'eggwanga lyonna oba ey'amawanga gonna agamba nti no ICC omuzungu kyayita International Criminal Court mujjukire bulungi kino International Criminal Court eri headed by the United Nations. Birinja batujuwa obudde ozikoleze submission z'omukulu Frank Gashombo ngambye ddala ziri valid oba ndeko. Tandaba bwerango subscribing akadi kajja personalize kateke mu all so latest updates nga zino birengo zifuna hama obudde sokolize tumaye tuyongereyo. So nze government mwejjeeko ekintu kino Mutebesije afunye obujjanjabi kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira temuli kyeyambula Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira ate Besigye kyazimbye mwe temukimanyi azimbye anga mu bantu. Really? Nze ndi so blessed mu Uganda sina we sigenda. Mbeera ku munaku afembayo wansi nembeera ku mugagga afembayo waggulu. Mbeera mu purported opposition nembeera n'aba NUP nembeera n'aba FDC n'abali mu government NRM n'abali mu PLU. I know bana Uganda anga gye bayina. Besigye mumute adde makage mumuteekeko 24-hour surveillance. Besigye n'amala afiira mu kkomera kiyinza obutaabika tudde but I can tell you temuleyambula kintu kino. Oba Besigye yazza misango ki kubanga according to credible intelligence abali mu intelligence bakugamba nti yes yalina olukwe olw'okuba ennyonyi bwe bagamba bo bwe kigambibwa katwasuminga nti kituufu oba kikyamu kubanga tewali bujulizi situbulina bwe bagamba kukitegera naye ateebwe ajjanjabwe bwe muba mumutya nnyo mumuteekeko surveillance ekyakoze eki ekyasinze. Yes, the mere fact nti mwasobola mujja Kenya temusobola kuŋŋamba nti abalema okumanijingirawa Kampala wano Kampala. Alright, nkugambye ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda buli omu bwakwata wanyweza ogenda kuba ombulira ebyaddala gwe olowooza biki ono omukulu byayogera ebyaddala bimakinga sense oba tebimakinga sense kubanga ebyaddala Uganda bwetuuse buli omu asobola okufuga ogenda kwebuuza batya njagala osooka owulirize eno video osooka ogirabireko omala tubula ebibuuzo byo mu comment section. Do you think what President Yoweri Kaguta Museveni is doing is right to put the Rwandese into the cabinet of Ugandans? Imagine Ugandans si Rwandan. Bojja kumbulira mu comment section olowooza banayo abanyarwanda bameka bebali mu abannayuganda bameka bebali mu cabinet ye Rwanda. Ojja kubukola ki otubulira mu comment section. So kolabe video mu tubulira ebibuuzo mu comment section. I saw a group of Banyarwanda in Masaka. They demanded that Museveni should replace Dr. Muganga with another Munyarwanda, as if they are making it a precedent that appointments in this country, Uganda, should be based on tribalism. And that is wrong. That is against our constitution. Is there any tribe in Rwanda called Banyarwanda? It is not there. Which part of Uganda did you occupy in 1926? If you were asked, because I understand many tribes here in Uganda, they were decentralized. Baganda had and they still have Kabaka. The Banyankore had Omugabe. The Batoro, of course, had their king as well. Then these other tribes, which were not decentralized, they had their tribal chiefs. Now, if someone was to ask you, who was your tribal chief? Who was your king? Can you be able to name him? I understand that Banyarwanda is a tribe which is protected under the constitution of Uganda. Those people who brought Banyarwanda in our constitution, did they first investigate whether Banyarwanda is a tribe or not? Banyarwanda is nationality. It is not a tribe. You cannot make nationality a tribe. That was a mistake. Because which precedent did they set? Now we have Kenyans here, even Americans, even Chinese, even Indians here in Uganda. Chinese
is nationality, it is not a tribe. Banyarwanda is nationality, it is not a tribe. I want to tell you that in Rwanda, there is no tribe called Banyarwanda. These are the tribes that are in Rwanda. The Tutsis, the Hutus, and Fumbiras. Now you make a tribe which is not even a tribe in their origin in Rwanda. It is not a tribe. So you make it a tribe here in Uganda. You make nationality a tribe. Do you know the crisis you are creating? Do you know the mischief you are creating? Far away from all that, when you are adopted by certain parents, do you still retain the status of where you came from? In this case, suppose you are adopted by parents or by people who are Muslims. Do you still cry for a rosary? What happens when a Muslim converts and gets born again? Does he still hold a microphone and in his introduction maintains that I'm a Muslim in a born again church? If it is a Christian who has converted into Islam, does he still hold a microphone in a mosque bragging, boasting that I'm a born again in a mosque? If you are adopted as a child and now you have gone into a new home, do you still demand special treatment? Do you still want to be better than those people, the children you found in the house? We all came from where we came from, and we are proud to be identified as Ugandans. Why do you still maintain that